atasukka 2 ani ayinza okusabira oyo omukozi yali mu katabo kye yasabiranga bwe yavanga ndiga neewola akati okwogera kwa ssentebe then emiramwa egigenda okuteesebwako giri 2 mulimu kye tugenda okukolera ensimbi ze tusonda yinza okuba entono oba ennyingi. Ekyokubiri nga tulowooza ku mateeka nago ganaateesebwa agenda otulungamya mu mbeera y'okutambulira mu kasenge kaffe kano. Ekisembayo si kiteeso kye tugenda kuteesaako naye tukirowoozeeko nti tugenda kusasula amabanja nga tubanjibwa emyezi egitubanjibwa kuba tulowooza nti guno omwezi gwali badde gwakona nga tuwezezza buli omu emitwalo ameka sebo tusasula emitwalo 10 buli mwezi. Kati guno omwezi gugenda kuba gwa mutuufu gwali badde na gwakutaano kuba tulaba nga tusigazizza ennaku ntonotono wali tusasule wali omwezi ogwo naye emyezi gigenda kuba ena emitwalo ameka 80. Toza ya agenda bwetyo simanyi oba tulina kyetugisaamu Mugerwa obanga yes ndaba bigaziye nnyo Nyini ggulu nyini nsi tukwebaza olw'okututembeeta obulamu n'otuyisa mu mwaka ogwa 2024 n'otutuusa ne mu guno tusembese bulungi okuba nti ne 2025 tukyali balamu. Tukwebaza olw'enteekateeka ezeetonnya mu mitwe gyaffe era n'otulungamya okuzituukiriza bye tutuukirizaako. Tukwebaza ebikyatulemye tusaba oyongera okutulungamya tubikkulire otuwe omwoyo w'okutegeera tubikole bulungi era tubituukirize. Twebaza nnyo bannaffe abawaayo obudde bwabwe ne babaawo ku lw'enteekateeka eno gye watulaga ng'ekirooto ng'oyita mu bakulembeze baffe ate naffe ne tugikwasa. Tusaba n'abatannaba kulaba bugolokofu bwa nsonga eno babulabe era nabo batweyungeko bannaffe kubanga tuli baana bandeemu ab'ebbala erimu eritasaana kujaajaamya. Tusaba nga tuyita mu buyinza bwo otubeere olutuula luno ebiteeso bitambule bulungi tuteese ebigguka tuteese bulungi yatutuuke ku kukkaanya. Tweyanziza nnyo tweyanziza nnyo mwana kusa olw'essaala ennungi njagala okutwala omukisa guno okubaniriza olukiiko luno olw'olunaku luno olwaleero mu mwaka guno omujja ogwa 2025 era njagala okutwala omukisa guno okwebaza ennyo Mukama Katonda affe ekitiibwa akyatuwadde ekirabo ky'obulamu ffe amu n'abantu baffe era n'ab'enganda zaffe. Twala omukisa guno okusaasira bannaffe mwenna abalina by'obuzibu muyiseemu bannaffe abaviiriddwako abantu baabwe bafuna amawulire guno nga bamu bafiiriddwako abantu baabwe. Munnaffe ajagalaba yafuna obuzibu okufiira abantu be era tubasaasira wamu. Ngeri eyo njagala okwanitwala omukisa guno okuwaniriza mwenna naye mu ngeri enjawulo okwaniriza munnaffe Mwandwale ate n'okumuyozaayoza okubeera nga okuwaniriza obwo tumwebalizaako nnyo Katonda era tuwaniriza enteekateeka empya. Nabo tubadde tubyogerako wano ekyamazima kule tugiwangula tuggyeeko ebirabo bye tufuna ne ssente naye eyina ekifo we tuteeka ekifo ekyo kituteeka okukuuma naye ate si kikuuma bukuumi kubanga bw'okwata golodi n'omukuuma bukuumi taba na mugaso. Era tujjukiramu abasomi ba Bayibuli Yakobo abantu omuntu eyaweebwa zaabu 2 omu n'amukwata n'amutereka omulala n'ajja naye oluvannyuma n'aganze Mukama wange zaabu gwe yanafuna namukola bwenti ne muzaazaamu
oli n'agamba nti yamutereka oba naye bamujjako ne bamuwono yazaazi. Kale nno ekirabo kino kitufunye ekyoba Ssengule tukikozese nga tetukitereka buteresi bwe tujja okuganyulwa tetuganyulwe n'abantu baffe. Ekirala era njagala okwongera okubakubiriza abaliwo okukubiriza bannaffe batweyungeko. Weewaawo tugezezzaako ekisoboka naye ndowooza tugatte amaloboozi bannaffe babeerewo. Waliwo abantu be nnaali badde nsuubira era mu ngeri ey'okuyozaayoza bajozeyoze era munnaffe Lukoma olw'obuwanguzi bwe yatuukako ng'agenze mu Ntanda. Si kya bulijjo naye omukisa gwe yateye munnaffe gwenkanya ogwa Nanteze Bulamba. Ne bwali ate bwale weewaawo naye ate munnaffe Lukoma ayiseewo yawangula eri ate n'awangula n'eno. Tumulinaako obuzibu wabula okwongera okumukubiriza nti amaanyi ago g'afunye nga bwe ŋŋambye aleme kubanga eyafuna golodi n'amuzika mu ttaka. Amaanyi g'alina mangi nnyo. Okuwangula Engule n'Entanda is not small, si kitininwa mulundi n'ogumu. Era tutunuulirwa mu ngeri ya muntu wa bulijjo. Nolwekyo naye ate osobola okutakifunamu bw'oba tokikozesezza bulungi. Nolwekyo ekintu kyonna kye mmanyi kyasobola okukyateekako omukono kisobola okutambula. Era mu ngeri eyo nga sinava ku nsonga eyo njagala nnyo okubasaba amaanyi gano ge tulina tugakozese, tugatte abwongo tubeeko kye tukola. Bannaffe ab'Entanda balina batulambuddeko, amasomero gaabwe gonna gatambudde bulungi n'ebirala bye bakola. Bannange tukozese amaanyi gano ge tulina. Abantu ennaku zino bagayita amasannyalaze. Amasannyalaze gennyini tugakozese kati nkyalina mwana mwala amasannyalaze. Amasannyalaze tugakozese tuli basanyufu okugambye nti otandise pulojekiti y'essomero. Kozesa amasannyalaze ago bakuyamba okunoonya abaana n'okutandika essomero eryo. Naye tunuulire nnyo ku kwalite nga tugambye nti abantu balina bwe batuteeka kati gwe Nsangule bw'atandika essomero basuubira bingi. Essomero basuubira okuba nga nnungi balitambuza bulungi. Era kyekimu kiyambye bano ab'Entanda bannaffe nti babasuubiramu okubeera nga their quality school education nnungi. Kati fanye ku quality ekyo kijja kutambula nga Mukama ye mubeezi. Mu ngeri eyo njagala okubakulisaayo bannaffe abaagenda mu Ngule gye twali e Luweero mukeeyo nnyo okubaayo. Kikulu nnyo okubeeranga mu bintu bya bannaffe abakama baffe abasimba kubanga balina ettaffaali baatuteekako eryatufuula abantu ab'enjawulo. Omuntu akufudde omuntu ow'enjawulo yeetaaga nnyo okutunuulira. Baddeko nga ngoberera okuzika kwa munnaffe Ssegirinya nga neewulira nga basiima ettaffaali Nuupu yamuteekako nga Nuupu naye ne pulezidenti nga pulezidenti Kyagulanyi yamuteekako. Kale nno tuyige okusiima bannaffe abalina kye batutaddeko. Erinnya terikoleka. Erinnya oyinza otuteekamu essente empitirivu. Abantu batadde ssente ne ssente mu kukola amannya. Abamu gaganya, abamu bazirina naye tebasobola kugagula amannya. Naye tebasobola kugagula. Kale nno bannaffe abo abatuusa mu mbeera ezo tubeere nga tubajjukira. Ekyamazima olwa munnaffe gwe twakeyongako tulina ekibiina kino nga bwe tutuulidde experience tuyiseemu okusoomozebwa tuyiseemu ng'Abasengule buli omu agenze gy'agenze. Waawo nga bannaffe bangi bannadda mabega twasalawo tukole okutereka okwawamu nga tulowooza nti okutereka okwawamu tusobola okutuyamba ate okukola ekintu eky'amaanyi. Abantu bangi abayitinuse nga bayitira mu bumu. Tusobola okugatta obumu obwo ne tusalawo kye tuba tuyingidde ne tuba tuguze ploti. Tuba bweziwera tugule ploti, bwezikola tugule ploti ne tuyingira mu property gundi eyo services. Tusobola okukwata ettaffaali eddene tukola. Naye era tusobola n'okutandika n'ekyo naye era ne tuzimba ekintu ekyamu nga bannaffe bakikoze abalala. Olwekyo twatandika okukaanya tujja kusasulanga emitwalo 10 buli mwezi
tutambuddeko kati emyezi guno gwakuna nga tubakutegeezezza. Tusuubira nti tubaagala nnyo mujje ku boodi tukwataganye wamu, kuba kati singa tulina miliyoni zaffe nga 10 oba 15 singa tugaa nti bali baani bannaffe abagenda okutandika bizinesi omwaka guno nga tubayambako, naye tetukisobola kubanga tetulina ssente. Nolwekyo tusaba nga ntandikira ku ggwe tufunye omukisa munene nnyo, era omukisa gwe tulina tugenda kwenenya ffekka, kubanga omwaka gumu we guti mulaba Katonda byatukoledde okuleeta naye n'okutwala Kiziteeri kisigala kiri mu feva yaffe. Naye kakati feva eyo Katonda gyatuwadde n'amaanyi ago ne tugaleka bulesi mu bbanga awo tuli n'enyaani ng'abantu bategedde nti bw'ali otandise essomero nekizitose awangudde eri ate Ssengule naye atandise muli naye ali mu kintu. Ate abantu baganirawo tutwala abantu omanyi tulina obunafu baddugavu n'abantu okubeera nga twagala nnyo ebintu ebitandise ebitambudde, so nga n'ebitambudde byaliko nga tebinnakola nga tebinnatambula ekintu kyonna kitandika butandisi. Naye abantu tulina obunafu nti ate ebyo binavaayo kiinakola ki naabo batandika ebintu ebitambula batandikamu. Nolwekyo nsaba Mukama wange mujje ku boodi, mujje tukolere wamu, mujje tutambulire wamu, kubanga tutambudde ffekka ne tetutuuse wala. Tulowooza nti tunatambula nga tuli bangi gurupu eno ey'amaanyi bweti tusobola okutuukira wala ennyo. Nolwekyo ekigambo ekyo mugamba kyo kirowoozeeko, kinkoze nnyo nti mwami Lukoma taliiwo, naye ndowooza ojja kumpakasi muke mukubire era nga bakomawo era gye tubaalukira tusambuza amaka gaffe era gali watunajja kusigala nga batutunuulire ng'abasinga. Olwekyo basaba bakomewo ewaka tutambulire wamu ne baganda baabwe. Siina nnyo communication y'amaanyi singa eyo okuggyako okubasaba nti omwaka guno gubeere gwa kukola, omwaka guno gubeere gwa practical, buli muntu kyatandise tukiwagire ate tutandike n'ebintu ebirala bingi. Sente zaffe ezo tono naye zisobola okubaako tezitandika. Tusalewo nti tulewo time frame mu mwezi ogw'omukaaga tuteeka okugula ettaka, tugula ettaka terivunda, ettaka teritta ssente, basitolola nga ttaka ddungi nga terinaako byaye munanyiniyo ow'ekyapa naki. Ate ennaku zino ebyapa twali tubitya naye ebyapa si byateeyi. Poloti esinga okupembeera ow'ettaka bw'ogula poloti ya miliyoni 6, miliyoni 3 zisobola okumaliriza ettaka ebajja ekinene nnyo. Oba ng'ofunye ekyapa mu miliyoni 4 poloti ye ya 5 ku 10. Nolwekyo nsaba tugende mu maaso nti mwezi guno twalibadde twewa omwaka guno time wetuukira mu gw'omukaaga tube nga tulinako ekintu ekitangibo, wetuwunzikira omwaka nga tulina kyakubiri ekiwulidde ne bweneeba poloti ya ssente tugule tutandike ekirala. Kubanga njogera poloti kubanga ettaka lyendaba liyinza okukuuma ssente zaffe ate nga zikula kiseera kitono nnyo. Ekyo kirowoozaako. Naye ne projects endala kati ng'eya munnaffe tulina okugiwagira ne sikuwagira obosa muli ku mpewo tetutandise. Nange ninawo Obulenzi Progressive yali eyaziŋŋanye yeetaaga bannaffe abali ku mpewo ne gye muli mutuwagire amasomero tugatwale mu maaso ate gatugase ngaffe naye ate n'ekibiina nga ekibiina. Ekya ssente era kisigala ssente zammwe z'abamemba, ssente ziri mu bwerufu, zino ze ssente ze tulina era wadde obukulembeze tweyama nga bwe tweyama, tujja kukola ebintu mu musana, tujja kukola ebintu mu bwerufu nga buli ssente ya muntu ekuumiddwa. Oba weetuli
oba tetuliiwo, oba memba waali oba taliiwo, kubanga kyo kyokubaawo n'obulamu Mukama yakisalawo. Naye tulagala okukakasa abantu nti oba omunnaffe waali oba taliiwo, obulamu bw'ebintu resources ze teziteeka okukomaawo, ziteeka okusigala nga zigenda mu maaso, kubanga eno famire twagizimba tejja kukoma mwaka yeegattako omwana omulala. Olwekyo kyetuzanyisa famire eno ng'ekyomuzannyo. Abaali abatono kati tugenze mu 23. If all people had come on board nga bonna baali bazze ku mmeeza eno, senga buli mwezi tusobola okukungaanya obukadde kitegeeza omwaka tuba mu miliyoni meka. Ekibiina ekirina ssente ezo kiba kibiina ky'amaanyi. So abantu tubasaba bajja, obusobozi tebuliwo nnyo, naye kwerekereza nakutambula ne banno, kutambula ne munno ng'alina ensalika atuuka n'alemererwa, naye n'omanya nti yatambudde naawe. Naye omuntu bw'atakweyungako oluusi tumanya bunafu bwe, tumanya bulwadde bwe, tonayafuuse nebeera ne banno banentambula. Naye kinnuma nnyo okulira nti waliwo bannaffe agamba nti nze ssente zange ate njagala zijjayo. Kisinga obubi obuli twalaga genda bugenzi mu maaso. Kisinga obulungi bwe bwerufu, kubanga sirabyeyo wano ene withdraw wadde enusu emu bweti. That's too small. Twalibadde tusobola okuteekako omukono tujjayo 10 ne tugaaka tuzikozese oba kino oba ga twazitambuza twazikozesa emirimu, naye tekuliiko withdraw even a single coin. That's an achievement. Ekintu kino kyatandika mu 2020, naye okuva 2020 tekuvangako wadde singa 12. Kakati nno abantu balina balibadde buvaawo ne bajja ku boodi etambuza ensonga eno netambula egenda mu maaso. Naye twalibadde tusobola tutereka kitimiti omu 2020 senga tulina ssente nga artist tetusobodde. Naye omwogezi omu yagamba nti woozuukukira onaabira mu maaso, era woozuukukira onaabira mu maaso, wetuzuukidde we tuba tutandikira era so kitugenda okukozesa ssente kijja kusinziira ku bammemba n'obungi bwa ssente okukola kino obuliyo. Ndowooza nti ku ssaawa eno tuyinza obutasobola olwaleero manya kituyinza kukozesa miliyoni mu emitwalo 8 anti omwezi ogwokuna teguliiko. Naye zikyali ntono. Twaliwo tulowooza ekyokukola nga tutuuse miliyoni 5. Can we know that 5 million abusobola okufuna efunisa n'ekyapa, kubanga ebyapa nina endowooza bwekyo, nina endowooza egamba singa tulaba akatabo tulaba kalungi era kasaanira bw'okeetegereza nga kasaana okuteekamu ensimbi zo. Tuba tulina miliyoni zibalenga 2.5 kati ensonga nti nze kati nina okuwaayo emitwalo 7 geŋŋenda okubawo. Nange nina 10 erya Apple ziba zifuuse 2.3 wawaayo Apple Desemba wamuwa Desemba emyezi 2 kati goli ono naye alina 2.5 ssentebe nkakasa naye ateeka okuba tuteeka ssentebe naye weyajja. Kitegeeza tubale nti singa tusasula ezitubangibwa tuli mu 2.7 n'ezigwamu ziri 2.7 bwe tuba tuziwa ne mukulu bwale mubale kubanga nali namunyonyola mbadde njala okubuuliza mukulu bwale nti mukulu bwale ssente ezo ogenda zituwo neegattako oba nedda. Okubeegattako ngenda beegattako kuba kati challenge nyina kisaawa zino eri project eri mu kunvuka speed kuba nyina okugulawo kasatu obudde buweddewo kati ate nyina n'omukolo gwange okujaguza owangula engule
however sigenda kuteekamu ssente already gwo gwali gwinuvaawo nti ewaffe tulina enkola y'ebibiina oba edda niigiina nga bwe zaalenga nga bagenawo omuntu namuwa mwana baafu mifaaliso biki kati ffe ewaffe bajja bakuwa kasente bakukubira kasente kati omwogo omukolo mbadde nsuubira okufuna akasente kati bwenfuna akasente mbadde nsuubira okuba tafaali naku z'omwezi muguno omwezi omukolo gwali guliyo nga 21 era nsaba ekibanga kisoboka mwali neegaseeko kuliba lwakubiri Members, let us note that we may not all manage n'oyinza obutayumva ko naye aba n'abasubudde ab'eggomba bayita mutiyana bw'ati kati gwe osobola oyita n'ogwa mu kyenda notuuke n'ogyenda waliwo entambula eziva emadduuba abantu ziba pikipiki naye wayinza okuba awangu awo wansi oyita mu kyenda awo noyita n'abakazi tandika wiiki tuddayo 2 nina okutuulamu nga ssente bewaali sirowooza nti nsobola wali kizibu ky'amaanyi kiyinza kunnemesa nja kubaawo nga ndowooza mwali mugerwa nti bwe ziba ssente ezo zisasuddwa abanga mukulu bwaleeta omwazituwadde tugenda kuba tugenze mu miliyoni kitegeeza omwezi nga gumu ogudako tusobola okukozesa ssente tuba tuleese ki tujja kuba tugenda mu miliyoni tukunukkiriza 4 ndowooza nti tuba tusobola okugira ki ate nga ndowooza n'ekirala kino nti akataka bwe kabanga ddala weekali tusobola omuntu asobola okukalaba ne tugenda ne tukalaba nti oba kasaanira omuntu asobola okwekwatakwata akasente kaalya ne tugamba nti kale wadde tuli ba 10 naye alinayo 3 galeete alinayo 4 galeete naki nekiva mu ddiiro kyakola ki kyakuzuukuka abantu 23 naye enteekateeka eno giva mu ddiiro ekyalimu abantu kati 8 kati 8 togubala kuba waliwo agenda okuvaamu ate nze baze 8 ono mpozi naye abantu buli mbameka mu 3 naye nga ne bannaffe abalala weebali tebereza emitwe gye bagamba mbu bw'okoleza akakabiri gyaka kati enkola y'omugaso giraba nzira nze nga sinaba kufuuka sengulu naliko eno mu 2 nembeera omuzira nekinnemerera okusa kati bwe kyannemerera nali nafuna nga noonya olulimi kikyeru okitegeera bwemmanyi okitegeera nga neyongezaako okuŋŋaanya abazira oba okitegeera naye kyatuuka emirimu neginvuga sipiidi ate nga nabo ne bannaffe kuba oyita meeting olusooka wajja abantu nga 3 bwe buzibu obwo so we are resolving nti ssente eziriwo zikole ekyo kituufu era twewagira nakiwagira fulisali twali awo twali wali by March by end of March not Feb by end of March katwewe myezi gire 3 tuwe banaffe abaleeta naffe abalala abagattako tuwe by end of March kitegeeza by April tugula kyetugula tusalawo kyetugula meanwhile abantu tunoonyewe akataka sentebe badde nteesa twewe by end of Feb
by March tubeko kye tugula. Nefeevu ndaba mutudde kuba omutabyanfuna omu yagamba nga omwezi guno nga tugenga guggwako tusobola kuba tugidde milioni emmeka esatu omwezi guno gwennyini gwa January. Mugero Kitegeeza kitegeeza nti sente milioni esatu tusobola okusonjola ekintu eki ne tumanya nti ekyo kiwedde gwokubiri nga gutandika ne tukisonjola. Ekikoleddwa kyonna tesalira ettaka era Mwami Mugerwa lisobola okuba ettaka naye nze mbagambye nti sente ezo ne bwe ziba zibulako ettaka nga tulirabye bwe liri walungi kasobola otuyamba tusobola okwekwatakwata katukanye bwe tutandika okunoonya butereevu anditeekwa kubeera mu district ki mu distance ki tetuliiko distance ekuli distance bye tulaba nti weriri kifo kirungi ekisobola otukolera kubanga nze jjo nabadde nsasula poloti eyo nagikuze Luweero bayitayo Lunyolya obulenje azira obwo Lunyolya naye miliyoni 5-10 miliyoni 10 nakagulayo omula bigula miliyoni kati ettaka naye ngaayagala bubiri twaguze jjo tukinyogera kyejjo twagiguze miliyoni 9 ettaka gula ttaka tenga amasuka kusayinire bekolera ekindi naye nayo yabadde era 10 ngeweza 10 owasebazeneka naye ngeri mu 10 awo saidi awo naye nga walabika obulono bwagambye walabika wakula kubanga kinazudde n'ettaka that experience nze njirina gyokolera waliwo embeera wange batono ndoza temumanyi wali yali azzeeko ewange nayo weakness owa Kigarama weno gyokoledde njikolera yanzijukira waliwo nalina mugolozi naawe twavaawa tugenda tuyitirawo twayitirawo ne tugenda n'ekakiri teri amanyiyo mu bufunze tetwemanyi muntu wabeera twalibadde tulina ebibanja tukawo oba kasiisira oba kaki kubanga owenzirabya nzirina muki bali baganda bange ne banyinaze bagamba tamanya bosa wobeera namuli bani abanamanya olunaku lumu soko ulize kali kigenda kuba kibi nnyo olunaku lumu mfuna obuzibu oba obulungi ng'ate mulina okujja nga oba mwagala oba tumukola ki tetwagala okuswala okukuba kunene nnyo kati banasajja bulijjo balirudda bulijjo bagati kati ebintu moduleyo tutaka okumanyaga naye n'olwekyo kyembadde ngamba nti experience gye nnina mu kitundu ekyo we nagulira nagula ploti nazigulanga mu installment ploti 320 naye nga wunnanga era ngula saagala olaba sente zo zigenda kwebaka nga saagala wali omusajja mulwana wange nga kangule wano n'omukyala waatuwa kangule wano nenaneko kuwono waakiri naye olwaleero ejjokolera tewakyaliwo ogula sente zifika wansi wa miliyoni jokolera wakambwe nnyo kakati wantu wonna wobeera kati neeyo nze ate nenkyusa attitude ogenda oguleyo Lunyolya because waliraanye ettawuni bali sikumpi nnyo naye olaba anytime etawuni ejakula anytime si myaka mingi myaka ng'esatu ya Uganda maana yeeyongera kwekubisa kati buli woogunda manya obuze era bajjajjaffe ekyo ekyama kye baalinaffe kye tutaamanya bajjajjaffe yavanga kuno n'agenda eggomba naagula ettaka abalala bagenda Bunyoro waliwo jjajja wa madamu wange bagenda Bunyoro ne bagula square miles ne basenga eyo olwaliro batunda muwanana na muwanana n'amafuta gye bagasima abantu baali tebamanyi
neetebeza abaafuna eyo. So Katonda alina bye yatukweka mu ttaka by'otamanyi. Olero oyinza okuba woogula tomanyi kiriyitawo kituufu kiyinza obutaba ku ggwe nene kibeera ku baana bo bakusinye omusingi ekiwulidde. Nyina brother wange yagula buyalaawo wala omukadde waffe yabeeranga Gombe eyo muzeyimu aseeka Muguluma yali yagula eggombe eyo naye buyalaawo waali si walungi bwe yatuukawo n'amugamba nga tayagala kugulayo n'amuguzaayo lwampaka. Olero yali lubiri awesesi ebitiki n'azimbayo. Olwaleero bwe bamufugutula lubiri nga talina nagyalaga ate eri mukyalo wala gye yazimba n'azimba ekyumba kyali kyumbayumba kyalinganga kya sitoowa n'akirongoosa n'abeeramu. Naye ssente zaalidde awo ebuyalaawo olaba malobe bayitawo malobe ebuyala naye malobe emalobe awo bwe baatuuka amafuta Katonda pipe yayita mu kibanja kye ng'ate olwedde amaze okutundako kibanja ekyo ssente eziwera naye pipe neyitawo bamuwandiza miliyoni zobanga bina. So ssente ze yagulawo azikubisizaamu emirundi ejoza 10 ate sibudde nno buwanvu. Olwekyo ekigambo ky'okugula tetutya buli lwe mugula kasita olabawo nti ettaka ddungi ekisiryaku situtiriri muli mufere wherever it is buy it mumusirike. Ekitutta ab'omulembe guno kulowooza bya kweyagaliza ng'oyagala ogule Kampala oli obulamu naye nga tolowoozeza kuba najja maaso kituufu. Ekiwulire kyetuba tugamba nti enteekateeka ezifaanana bwe ziti eziriko obwerufu bwe buti tetuteekwa zitya. Olwero ne bwenfa nenvaawo abantu bange bonna tebasobola kufa ne bagwawo era basigala babeneficial. Ekiwulire era kyekyabadde kinjokya statement eno kirinjokesa nga njagala buli muntu ndowooza tunaddamu okusinkana abeere ne kafayiro. Tulina okubeera okukuuma fayiro eyo wogitadde bwana Sirwano ova eggomba n'ojja eno nekagamba ngenze mu lukiiko lw'abasengule bamutegeeza omukyala ekifaananyi ky'abasengule tutereka ssente eno efayiro yaki yefayiro y'ensonga eyo n'ebyo bwe tutya said ati ne bwe ovuddewo gurupu sisuubiramu ayinza kulyaza amanya munne naye gurupu endala oyinza okufiira ate n'amateeka tugenda ggalwa gagenda okulambika ensonga eyo bulungi. Tugulewo kafayiro kategeeza ebintu ebyo naye tubeere nabyo bijja tuyamba. Nolwekyo ekyamukulusiba wetufuna ensonga eyo nsolo nnyo sanga abanywi b'amagwa balina egundi ekibagatta tutandika okunoonya nga beekoledde buddala omulimu bakugamba twagula takisi eyo netuguleeyo tuganga obwegasiwano waffe buba tono naye nze ndaba Kenya awo takisi zonna zolaba ziri mu bwegasi kituufu bumatatu babuyita bumatatu naye bonna sako gundi sako eno sako bonna bwa sako kituufu nabulaba nange no twagendayo n'engula era 222 kakati noonye aliya olwotiyo bagikuwa abayita abasenkyali naye bagamba eri bowa era bagaba eyo fenna gye lwaki mbadde nkyesitinga ku kya ssente kubanga omuntu mu byettaka era bwogenda mubanonyi b'ettaka ajja kubuuza oyagala ttaka lya ranges ya bukadde 5 ya 2 ya 5 manyi mugerwa kati wano bwe tugenda tetubale miliyoni 5 tuba tulina zino ssente zisobola okufuuka 3 bwetubale mmeka tujja kwekwata tubigene with tunonye kati wetuli bwoba gyeri bweba gyeri bwoba ogira twekyusiza ekyapa twesale sengule 223 eyiye agitunda ayagala miliyoni 4 aliwo kibiri gundi basajja lumondi babakiriza otunda eri ludda awulira ndoza basengule bane bagula agitunda kuba eri ku kyapa kya century kwennyini eri Bukalabi oweterawo Kalule neggulo gye nakadde musoke mugira
sibaza kwetema ya bugazi ki Musooke Eri mugira. 5 ku 10. tujigula Musooke mugira. Eri 5 ku 10. dala meka Tutandikire Ayagala ku bonna. Sebo osobola okukola okunoonyereza okutuufu ng'olaba bwe kiri ddala. noonyerezeeko Kati engeri kiri nti eyiye eriraanidde ddala eyange. Nze bampa wanate ne bamuwa wano buloko zeriraanye. Zisaana ennyo. Era ndowooza n'eyabwala ettoomu ejja kuba yeddako awo kuba baali bazitemaatema dda. Era neyange dame yange eraga bowa. Aha, kati era eri ku kyapa kye kimu ekya Century. Sebo ndowooza neyo tugigatte kwe. Tugateke yabwala ettoomu n'eri. It's fine. Naye kati it is over the plant. Kati nze yali aŋŋambye njigule. Yali aŋŋambye njigule ne mugamba miliyoni 2 n'aŋŋamba njagala nnya. N'ate bwe mba mugaye ndi nze njigula ayinza n'okugimpa ku 3. Asooka aginguze. Asooka aginguze. Ate tunnagigenda. Katusooke tukkanyize wano bakama ba. Weeri simanyi kifo ekyo wekiri naye kirungi musebo. Ekifo mu byenkulaakulana tekiri bubi. Lwakuba nti era nga omanyi nti kyalo. Bowa. Kati era yitira ddala ku mbuga ebbowa omanyiwo buli ku mbuga ya Bulemeezi. Bowa. Oyongereko yite mu katawuni bakata Semiyungu. Obenga agenda Kalagala. Musabo. Lwe lugendedde Nakaseke. Mu kibuga ky'e Kalagala. Lugenda Nakaseke. Aha. Wakati wa Semiyungu ne Kalagala. Katinza Kalagala almost. When nakukidde ngamba wali esatu nyote. Ova Semiyungu. Nadde mva Lunyolya. Eh. Lunyolya. Ngenda Akatundu kubasaba. ako nkawulire eyo langi. Nga tuli wano. Mundeke nze ngyegulire nga si eya. Nga si eya kibiina. Nga si ey'ekibiina. Tekirina buzibu. Tulinako didi Omusajja ono nsaba anyambe. Kuyunge ku musajja. Sooka onkeberere manyi kati gw'omanyiwa omunyungeko. Bw'aba agitunda nnyo. mwetegereze lwaki naye bweba ya